SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli lusuku lwa sementi sindoni nyweza oluyimba kweze ziriko mu kibuga Kampala. Ngenda kusaba ogende mu maaso n'okuba nti olondoola ensonga zaffe era ngenda kusaba ogende mu maaso n'okuba nti subscribinga. Olunaku lwa leero nina muganda wange mukwano gwange amanyikiddwa nga Luchamzi Jonathan. Mu bitiibwa eby'enjawulo tugenda kuba nti twogera ku statement ya Kabaka ya Katikiro wa Buganda ku statement ya Katikiro wa Buganda amanyikiddwa nga munnamateeka Charles Peter Mayiga bwe yavuddeyo n'agamba nti nno Sheebah wadembe okuba nti ayambala nga bw'ayagala. Abamu bagamba nti Sheebah akunama tasaanidde kuba nti obuli awa representinga Uganda. Katikiro munnabyabuwangwa era nga representinga Buganda yavuddeyo n'amuwagira. Abamu ku abo emyaka egiwedde balabako Katikiro ne Sheebah. Oba oli awamu bagamba nti Katikiro asapootinga ekintu kuba yali amaze okuba nti alaba embeera nga bwefaanana, so kwe kusalawo kuba nti oba oli awo asapootinga kino. Abalala bagamba nti oba oli awo Katikiro yakoze kibi. Ngenda kubuuza omukugu omuyivu omuganda amanyi ebintu ebyenjawulo atubuulire kituufu Sheebah kyakola era nga oba oli awo olunaku lwa leero nzikiza nkwanjulire munnabyamizannyo, munnabyabufuzi, munnabyakatemba amanyikiddwa nga munnabyamassanyu amanyikiddwa nga Luchamzi Anthony Jonathan asooka akubuuzeeko tugende mu lusuku lwa sementi. Olusuku lwa sementi lwe lwa Sheebah. Jimuso yamwe nabali ku Uganda Mukamooli tubabuuzaako mwebale kubanga gye muli mweyongera okubanga musubscribinga channel ekulire ddala ate era twongera obagamba nti mwengera okubanga mu engaginga conversations zetwavinga wano nga mukikola mu ngeri y'okuteekawo comment yo osobola okubanga obaako tekyoyogera kuba bye twogera wano si bye byenkomeredde ng'era we tutera okubanga tukibagamba. Era tubagamba ekintu kimu kimweyongera okubanga mukomentinga mulayikinga nga musharinga ne links zaffe okubanga abantu abalaba ongera okubanga balaba bitwogera wano biyinza okubanga tebikolera sensi naye ng'oba oli awo ate waliwo gwe byandikoledde sensi omusharingidde linki eno. Kale gye tutandikidde kwe kukunama enkunamyo ya Sheebah. Sheebah okunama mu Uganda akwata kisooka era oba oli awo ku international scene oyinza okumuyita Rihanna we Uganda sina Lady Gaga. Sheebah yavaayo oba oli awo nayagala okutuusibwako obulisamaanyi olw'abasajja abatalina nsonyi abatasobola kwana ng'abasajja abo bakwata bukwasi babayise bakwati abakwasi b'abakazi. Katikiro wa Buganda yavuddeyo n'agamba nti tolina ddembe tolina tteeka lyonna likukkiriza kuba nti okwata Sheebah olw'okuba ayambadde bulungi kubanga Sheebah munnakatemba oba mu artist agwanidde okuba nti ayambala kyagwanidde. So Sheebah wadembe okwambala kyonna kyayagala oba akunamye oba ayambadde bwereere as long as kijjayo atiwe. Abamu ne bagamba nti Katikiro yakoze statement mbi kubanga wa buwangwa nti obuwangwa bwa Buganda tebukkiriza muntu kwambala bwereere ate ng'oba oli awo Queen Kama the bad girl Sheebah ayambala bwereere. Katikiro statement yakoze ku Sheebah etegeeza ki eri leero present participle ne future? Okusookera ddala gw'omulabi waffe omulungi ali ku Uganda Mukamooli
njagala okutegeeza ekintu kino. Ensi egenze ekyuka nnyo nti we tutuukidde wano ng'abantu balaba ebintu bingi nnyo okuva mu nsi ez'enjawulo ate we kituuka wano mu entertainment kisukka ate ebintu ndowooza omuntu by'alina okuba nga yeekwatako bw'aba ayagala okumanya ensi engeri gy'ekyuseemu abantu basanyuka batya. Ensanyuka y'abantu eraga nnyo ensi direction gyebegenda. Wakati olaba bano abantu abagenda ne beewasa nti simanyi same sex abantu jimuso biki byonywa jimuso bannange nywa soda jimuso tugende ebintu ebiguddemu tokyabiraba birabye bibiri jimuso bannange tugende toka kumulamwa ebyo byonna byekugamba ozijja kumulamwa ebintu byo byokolakola obiraba ndowooza abantu bano abagenda ne beewasaawasa abantu muli bakikula kyekimu mugenda nti mwekuba embaga n'obiraba nga bisigala bigenda nnomu osanga waliwo ekiwala kyasambanga mupiira e Bungereza kyasambirako Arsenal kiwagizi kya Mani naye ekiwala ekyo sebe ekiwala ekyo bakiyita kyani Kisanderson ennaku zino kyanalyzinga omupiira ku Sky kimanyi okubaako BT Sports bwatyo analyzinga naye gwomanyi kati nga alwanirira ddembe lye kubanga yeeyagalira mu kuwanga ye yasalawo nti nze munnaye embeera zange zakubeera n'abakazi bannange okitegeera so ensi egenze ekula mu ngeri emu oba endala nti wesanga ng'ebintu edda ebyali abunomo kati mu sectors ezisinga biri nomo kakati kiri nkuleetedde nakiri ku extreme nti abantu bagenda ne bawansiŋŋana kati juzi walaba ndowooza bannayuganda bangi kati bamanyi okuva wano jimuso ebintu ebyo byesonyiwa ebintu bino tusobole okuba nga tweyagala bulungi ebintu obuba obirya ebirimu ebiguddemu oba obirya bannayuganda obalaba nti abasinga obungi kati wetwogerera waba ayagala okufuluma eggwanga kyasooka okwenyumirizaamu eri mubantu nti bannaye mbirya ekitegeeza nti abantu eri mu nsi abantu zetwagala okuba oba gyetwagala okutuuka bakola ebyo kati Katikiro owadde example ya Julie Mutesaasira kati Katikiro okuvaayo okwogera bino Katikiro agezaako apushingibwa trends z'ensi nga bwe ziri kuba Katikiro y'omu ku bantu abali updated ennyo ku myaka gye Katikiro yowawe namuwulirako nga alistinga ennyimba eziriko edda ne zimunyumira ogenda okuwuliramu ogenda okuwulira lwakuba yasinga fulumya nnyo za Spice era ndowooza Spice kyekyamumotivatinze nokugenda omukyalirako yasinga kufulumya nnyo za Spice eziriko ennaku zino naye Katikiro ali updated nnyo kati era Katikiro onga oyagala okulaba abantu abali liburo mu nsi eyo balooya b'otandikirako balooya tunulira balooya abasiraamu olowooza beeyisanga nti bali rigid nnyo nga abasiraamu ono atasomye ku mateeka Abudu Katuntu oyinza n'okulowooza si musiraamu agamba Erias Bukwadi lwakyogera kwagwe ngezaako okukuwa ng'enjija oyinza okulowooza bw'oba nga tonnawulira linnya naye nga tonnamuwulirako ng'ayogera ku kyeddiini ye oyinza okulowooza musatu kuba mu nneeyisa gye beeyisa bagenda ne beeyisa mu ngeri egenda bambi mutuyambeko bambi katono bagenda ne beeyisa mu ngeri nti kuba babasomesa bwe baba bakusomesa eri obwalooya ng'oli ku law school oba osoma koosi ye ey'obwalooya bakusomesa okuba nga okkiririza nnyo mu ddembe ly'omuntu buli omu nti oli waabanga yeerira ebisiyaga bye nga bwayagadde ojja kulaba nga balooya abasinga gyagamba bwe kibanga kyayagadde ng'ate n'oli gwe bakikola naye alyoke with it muleke kuba looya ekyo kimusomesebwa kuva eno
kyobola banga bachenjinga nnyo okuva nti mu Buganda ennono zammwe n'obuwangwa bwamwe bugamba ki ku ekyo ajja kugamba nti obuwangwa bwange bugamba bwe kitera obuwangwa bwange mbwagala nnyo naye ate oli munnaye waabanga akikoze nga tekimenya mateeka okitegeera nze nja muleka bwenjo kati Katikiro munnamateeka ate era mu bumpimpi era ye mukuumi ow'okuntikko ow'ennono za Buganda kuba ye kabaka owewe okitegeera naye akimanyi bulungi nnyo trendi bwe zitambula okimanyi Sheebah oyo enneeyisa gye yeeyisaamu Beyonce yabyeyisa n'abyeyisa naye kureti Beyonce gye yeeyisaamu kati eri wansi nnyo era Beyonce ayinza okulaba Sheebah n'agamba nange nejjukira mu biseera ebyo naye kati ate munnaye ate kati nakyukamu okitegeera nga akyakola naye si ku extreme nga luliwo yabikolanga kati omanyi bw'ogenda ogira kati Sheebah kati ku myaka gyaliko lwakuba Sheebah oyo yagenda n'akeera okuyigira endongo nga muto ate Jimuso weewalenga nnyo oba Mukama yatonda ati ebintu bino kati gwe Jimuso teweeraba ebintu bino wabiyingira oli muto nnyo ddala era abantu bagenda okutandika okulaba emyaka 10 nga giyiseewo nga bagamba oyo yakolanga ne ba Edison ne bakasukuse oyo mukulu okitegeera oyo twamulaba ng'ali ne Edison ne bajjayo vidiyo nga ntudde bwenti ne Edison ebintu bye boogerako nti Sandy ye yali abyogera ng'ebintu bye boogerako byadda okitegeera kati abantu Sheebah bamujajinga nnyo okumulowoozesa nti mukulu nnyo kati bagamba oyo Sheebah yali ne bajuliana omanyi oyo Sheebah myaka gy'abajuliana beetwalaganyaawo naye nga mutuufu muto ku bo naye era waliwo n'ebiseera abiri namubiri wera yasobola okwambala yambala ebintu ebyo naye olowooza akyabisobola yakula obyawutulivinga ate kijja kyokka naturally emyaka gigenda gikugamba kati Rihanna omulaba nti yazadde oba ekigundi kyani kino kirapa Nicki Minaj okiraba Nicki Minaj oli eyali nga Nicki Minaj tannazaala ng'asitama bwati akola ki ennaku zino omulaba nnyo ali crazy about search no waliwo ebintu ebijja naturally ng'obivaako wekaweka kati Katikiro ali kwegamba akimanyi bulungi nnyo nti mu nsi y'abantu abo mu nsi y'endongo tolina kyogenda kugamba muntu togenda kumwanjulira kuba ennono n'obuwanga bw'ebyamasanyu byebyo njagala kubuuzayo ekibuuzo ebyo biri eyo mateeka geeyo njagala kubuuzayo ekibuuzo unwritten rules Katikiro yalikozesezza endongo okukipinga ennono oba ali mukozesa ndongo kujjawo nnono anti already era ennono za Buganda mu kwambala zigamba ki gwe okimanyi mu Katikiro gwe abayimbi bwe basinze okubanga Ssaabasajja abasiima ng'akutte eddamula nembuuza ekibuuzo akozesa endongo oba kujjawo okulaga nti Obuganda ekintu kyonna ekikolebwa Obuganda kuba Katikiro ye kabaka owaki owabweru so omuntu ebintu ebyo byonna byonna bikolebwa kikulaga nti Obuganda bulaba butya endongo gwe butandika okuba nga bulaba nti Mathias Walukagoona ayimbye nnyo ebintu ebyekuusa mu kukuza olulimi Oluganda oba okubunisa olulimi Oluganda oba n'okugjayo ennono zaffe okitegeera nga bakusiima Mr. Semakula ono mukyala wa Lutaaya Irene Namato Owengabi kitegeera ojjajja wa obajjajjange tujja kwogera ku famire wano nedda tulina anti kakati ffe mu Buganda ebyo byonna tubirondoola olina okumanya bajjajjaabo ku sayidi eya maama ku sayidi eya taata kitegeera sayidi eya taata omanya nti abo bakika
eno bukojja naye era bukojja ate bubaako era okitegeera naye kyegezako okugirayo nti Katikiro Buganda erina okuba nansanyufu nnyo okuba ne Katikiro ali updated kakati bw'osooka n'obategeera kiba kitegeeza osobola okubayingiramu bulungi nnyo n'ocommunicatinga nabo n'obasomesa na bulungi ki engeri gye wandiyagadde basaasenyemu enjiri ey'obuwangwa n'ennono nga bagikuuma obutagendera mu trends zino ezisiba zikyuka ez'ensi kuba trends z'ensi naffe tetukyamanyi gye ziraga leero oba okyali ku kino ate ng'olaba ekirala naye ebyo byonna tebirina kweraliikiriza bantu ate n'ekirala ne Sheebah Katikiro mwe yakyogeredde Sheebah yali mu mmotoka ye tuleme kuwa nnyo mwaganya bantu bajja oyinza okuba tokutte muntu naye engeri gyojja kakati jimuso olaba kammomaako okasanga awo nojja nomala nokwatakwatamuko that is inappropriate toyina kuva eri kumanyira kugira omuntu olaba ne waba mukyalawo tulina engeri olina okumanya nti ali comfortable nakyo naddala nga tuli mu public alinaki olumu muyinza n'okuba nga mulina mu private place n'omukwana nagamba omanyi mpulira bubi ate tosobola kugamba nti nedda olina okuyiga okuba gentu so n'abasajja nabo tubakubiriza kiyinza okuba nga kyablowingibwa out of proportion ku ngeri Sheebah gye yakireetamu olw'ensonga nti yakireeta mu ngeri eri vague kuba wovaayo n'otandika okuneeminga nti omuntu omu omunene ennyo biki yankola kino akati abantu batandika oteebereza nti ono omanyi ekintu oba oyagadde okuvaayo okyogereko mu public kimakingire eddala public infact kiyandisoose okukola nti ogenza ofayiriza omusango womala jangu okyogereko maze ne kesi namaze dde ogiteekayo era poliisi njiwadde olukuse egende mu maaso n'okuba nga enoonyereza naki byonna ebinaaba bivudde mu kunoonyereza bajja kubintegeeza naye namaze dde okuloopa omusango gwo naki naye endowooza Katikiro kyagezaako okwogera mu kudda ku kibuuzo kyo njagezaako kuba in touch n'amazima agali mu nsi kuba twagale tugaane nga tetwebuzaabuziza omanyi nti nagenda nentunula awo neŋŋamba naye okimanyi nti abakazi be basinga okutrendinga ku social media platforms Instagram, Facebook, TikTok bakazi berere nti Jose Kabidio togamba bakazi nkugamba nze nakola analysis okoleke sokolire olaba mu Uganda kansoke malo kuleeta kino nti bw'okwata Sheebah Facebook account ye Instagram simanyi TikTok simanyi biki n'olaba ba followers be bayina Spice Diana Lydia Jasmine Winnie Nwangi okitegeera abamu nga n'endongo teriiwo kiri awo Zani Brown nange obusebu bwebuli Zani Brown just kuteekayo kafaananyi bwati nga alazeeko ku food ku mmere comments likes ka video nga bwagira bwati nabadde ndaba ka video kazuwena keyatadde ku gundi ng'ali Nairobi eyo simuyimbi siki ng'ali yekka mu ka video bwati nga views ziri kuli ku Instagram ng'otyanga ekiraga nti omukazi bw'obanga kati Zani Brown olina omubiri gwo olina weeyagala nga tolagaako ku bantu ku food nga Rema ogenda kusigala nga oli awo Rema abakubira wano Rema kati alina kubalaga bya muhabbati nti kugenda mu maaso kati bano abantu wano abali eno ne bagamba ekikazi kino baddala kibeera kitya batandika okuba obufaananyi tagenda kukulaga eno biki mmere eno wansi tulina okukkiriza nti era n'okulagako olina okuba nga oli wera endowuti ng'ebintu byonna byebyo sikulagako buwafuzi oyinza okugamba tolina kabina nti nze Rema abantu bayagala nogenda n'ojjayo awo omubiri oyo bannange abantu bebakuba okitegeera omwana oyo omunaye simanyi lwaki tatwagala
nze simanyi na iPhone yoyo muntu nobeera n'empalana ku bantu bwotyo empalana eyo yenkanidde abo abantu si tumukubira omulungi abalala beeruusa omwana yasigala ku nacoyi seba omwana bamukubira ku meriti tebamukubira ku kyasifa naye kakati ffe tukole tutya oli munaku tugende mu maaso ku vidiyo yaffe kati so Katikiro nze mwebaza nnyo n'okuba updated kuba abantu abalala ajja kuteeka omutwe omanyi waliwo kyebayita hiding your head in the sand ostrich wetera okukola nekweka omutwe bweti nereka eno negamba nti tebagiraba kumbe kuliko bakulaba ennyuma eno noli bwayagala ajja nakuwawalula kiboko kitegeera bakwitamu bwekisinga ng'enkoko egundi keranga netera nereegula egundi enkoko nejja neterekayo ne bagibaka okitegeera so Katikiro nze mwebaza nnyo okubanga ali well updated naki naye Katikiro kye tumusaba taba lost nnyo mu bintu by'amasanyu abigendeko mpola ogenda bwatyo kuba nti ebintu by'amasanyu kye bigira bikusombera olaba bano abagundi waliwo kye bayita ba celebrity pastors bamondo oba lost goto buno obulamu bw'amasanyu buzibu nnyo oba emizimu egibulimu kiki nkulaba ojja ne clean record yo amasanyu gajja ne devu gatamula ne devu ojja ne clean record yo n'ozalaba bino ebyagwa ku lyato lino eryamala tuveye okitegeera ebintu by'amasanyu obijjako mpola Katikiro kwe kitumusaba osobola okubirabira eno n'oba updated naye tokemwebwa okubiyingira nnyo bigenda kukuleetera obuzibu ne video zijja fuluma bikubise owekitiibwa Katikiro mu buwombeefu obutuufu bajje Menge bawagire okuwagira art si kibi naki okubagaidinga somehow engeri gye bayinza okuprotectinga mu culture naki naye tokemebwa n'oyingira ebintu biri mu ndongo wano gimuso owulire oba oyagala okulaba enzikiza buli muntu ayinayo ekintu kye ayinayo ebbala mu bulamu bwe mu ndongo eyo kakati ewantu woyinza okulabira ebbala eriri ku muntu yingira endongo olaba obulamu bwe bunyiga olabira ddala ogenda n'olaba omuntu ng'obadde ogulumiriza n'omusanga ewantu mu by'amasanyu n'ogamba n'omuntu naye bino kwegamba nga tokiyimagininga nga nako so that's how crazy this world is so owekitiibwa Katikiro tukwebaza okubanga ogaidinga bulungi nnyo ekintu kino naye ate tokemebwa oyingira ennyo ewantu eyo wanamuwulira omanyi ka vidiyo ke nasembayo okulaba nga agezaako okuwa ennyimba z'ettaano zasinga okwagala mu Uganda naye nga ateddemu nnyo spice awo ngenda ogenda mu comment wano abaana abagamba Katikiro ng'okoonye nnyo ku spice Katikiro okitegeera mu luyimba lwa spice jangu ndabe kwegamba nga waliwo luno olupya spice nga ali ku kitanda luli awo kati Katikiro nga nalwa lumanyi abaana ne bagamba Katikiro omwana ng'omumanyi nnyo okitegeera kakati yeyo ensi y'amasanyu ekopeninga booti ku bantu baba crazy abantu tubeera eno ate abantu b'amasanyu tebalina kitiibwa ali kasisha ataddeko wali omutigwe kakati ebintu ng'abiraba mu ngeri ndala so bigendako mpola ambole kuba nti bwetulaba okutukulimu gwa Uganda Mukamooli bamutantambi kimuso tukoma mu episode endala nalo kyabuzi Jonathan tukyagala ku nsonga ezikolwa na entertainment for now katukomewo mu part 2